tukwate kubo tuddeyo munda ogwanga erya Iraq. Ekibuga ekikulu ekya Kuwait bakita Kuwait City, ate ekya Iraq bakita Baghdad. Tuli awo nga Saddam akyusizza kaadi. Yes sir. Saddam nga bakyusa kaadi nange kantumireko bakamu bange bantu baffe wali omwana bamuyita Muggo Isaac ali ku musaalaba eyo. Ne munne mukwaya muberangako mwebale kubanga muwuliriza waliwo aba boda stages za boda zonna ku 13 ku 14 mwebale kubanga kwe muri side waneno ewachibe bakablaza abe wachibawo muberanga ku bimotoka n'abantu ababere wachibawo Makerere 3 mwebale kubanga muwuliriza abali mu butale waneno wandege yakwe muri abali natete muberangako abali ekibuye mukatale kasabasajja kabaka muwuliriza ddala bulungi nnyo. Ambassador w'Abakiga ogambye oli ku State Square mukama wange sebo baka mbufunye ambassador w'Abakiga n'ogamba kya Abakiga ne mugamba kya waliwo abali mu kifumbiro eri mwebale kubanga mutumbudde abali bwayisaawo ku mbaawo mwebale kuwuliza mu katale mu Bokasa yonna wali eri waffe Kalimali ne walala mwebale kubanga mutumbudde ne banaffe abali e Masaka mu Buddu bakama bange mwebale kubanga muwuliriza abali mu Kireka katale ko mu Kireka babeerako ne Bugolobi mu katale banaffe mwebale kubanga kwe muli n'abali mu Lufula. Lufula yawana ku Port Bell Lufula yokalere Lufula zonna ne waliwo ne yekyengera banaffe babeeranga ko ddala ne ku round yawe ekyengera busegaawo ku byennyanja awo kibeerawo gwo kimanyi. So mwenna mwebale nnyo bali ddala okubeeranga mutuuliza mwenna awatali kwawulamu mukola kyamanyi okubeeranga mutumbudde amakya g'olunaku olwaleero. Now Haji Saddam ng'akyusizza amaze okupika oba okussa endowooza y'enkyukakyuka mu bwongo bw'abannansi b'eggwanga erya Kuwait. Era abantu b'e Kuwait olutalo Saddam lwe yali asuubiza Kuwait baalulindanga ng'abalinda okwogera kwa president okubajja ku muggalo. Nga bagamba agenda kukuba anti kana abanagaradega atongerayo bagenda kututa mwizo gwe baba basiri emiguwa ne giri miguwa gyennyini ba nga te batambula kati abeko kinga bagamba agenda kukuba wa betegule ekiba bawona amira yaleeta abazungu twakomyewo ssebo tabeera na state house amiru era gye tugendamu olubiri ate tebaluleka ku ttaka nsumululo osuna waataayo sabo wangambye nagambye sagala kuwola twakomyewa twakomye nga Saddam Hussein ayongedde okubeera nga awawula ebyokulwanyisa ebibinja bina bimaze okubeera nga bisindikibwa. Kiri ekyomutawaana Nabukadneza abasomawo ku Bayibuli n'ebyafaayo bya Farao ba Firauna mubitegeera. Hammurabi Ahmadi division ye yakulemberamu Madinatul Munawwara Madina kibuga kikulu mu kyakubiri mu bukulu mu Busiraamu bw'ova Makka ekibuga ekisinga okubeera holy kye Madina. Kakati yono amajege ekibinja yakituuma Madina al-Munawwara kibina agatumi kibuga yes ekibinja ekyokusana kitawakkalna Allah kwesiga Katonda yebyo byonna bikwasiza Mungu ekibinja bwe yakituma bwati Nabukadneza nayo mumanyi nabulira mpulya bagamba nti ato yo yali muzibu kati nafu wana Uganda tuba tusaana ne tutuma ya majega faga UPDF ne tujjayo ebibinja ebibule tubituma mu bakambu wana ababadde no kituma Idi Amin Dada yokirizaaki kwatesebo Amin Dada teyali mukambwe kale no kituma Gaddafi Gaddafi isomero gyeriri eritendeka abamaje Gaddafi barracks bate nkambi y'amaje kati awo tukitume Saddam mwe baani gwokolanga ali mu kintu kino semugi oba ekiteeso kiwanza omubaka nkituuseeyo ate ndina enjogera kati ojja kunoonya mu programu y'ebyobufuzi ompa ekirowoozo ekyo kati nange ndi kabulaza wano munnange ebibinja bina Al-Hammurabi Ahmadi division Al-Madina Al-Munawwara Tawakkalna Allah ne Nabukadneza motorized infantry special forces division namba nga agiyungudde ekigendererwa munnange enteekateeka yali mu bakomando abakambwe bamutaseka bababaye bapiganaje bali balumemba ne basiya n'okusiya soko lubemu olubosiye n'okusiya basi
ezo bazita energy level wano bwabera waka KBM live kyekitegeeza kyobera osubwa kyobera ofuna buli lwowulira kino KBM live munange bakomando benkugambye abakola ekyo kyenva okukola abalumye embani basiya nga balinga ge bakubiddwa wetunatondawo ekya Saddam abasiya we bali n'embuzi abalumye emba ne basiya otandikira ku godi gosindikayo eyo now bakomando we bali nga Saddam Hussein yamaze dde okulagira basajja bakuva mu bibinja ebina byegambye 1 2 3 4 nga bajja kugendera waggulu mu nnyonyi babuuka nga bakomando boolaba ab'omu firimu naye nga bino bya ddala a reality we speak bagenda nga lembo nga Schwarzenegger era tugendako mu maaso awakadde bwe kanaatukkiriza tugenda kulaba olutalo olw'olubiri lw'e Dasman Palace ng'ekigendera division zino bwe zigenda balina okubuuka bave waggulu mu nnyonyi nga tebalina parachute bakke wansi ku lubiri nga tebali ku miguwa emiguwa ennyonyi ndala ze zaali zirina abaalinako emiguwa naye ng'abuuka mu nnyonyi ng'ebuukira waggulu si wala nnyo ng'ebuukira waggulu bo ne bavaayo exactly ne babuuka bakomando ne bagwa nga balina okugwa mu lubiri balina ebyokulwanyisa bambadde kati awo nkubamu akafaananyi ng'agudde waggulu eyo nga waggulu eyo baserekayo buseresi ng'ate amanyi ekyokukola Saddam Hussein yagendanga okusindika abasajja be n'ebitundu bye bagendangamu baamalanga kusoma mbeera ne balaba obuvanjuba amambuka amaserengeta n'obugwanjuba n'amasekati owayo bayinza okufunira escape route era eggwanga lye balumba lyali lyetegese litya si byakumalaga kugezesaamu bintu exactly now baali balina n'enteekateeka abasirikale abalala nga bagenda kuwamba basaleko ekisaawe ky'ennyonyi ye mission ye plan nga balina n'okuwamba air bases ebbiri ez'eggwanga erya Kuwait enkambi ez'amagye agalwanira mu bbanga 212 air bases nga zirina okusalibwako tugenda erisindisa ebibinja bina yes byagala kuwamba byonna buli kamuke mulina ate Saddam yagambye mu mulitwaliryange lya 19 obadde otya ekyewuunyisa nga mwabalumbi muli bubinja ffe mutusanze wakatunywedde exactly mulina obusobozi obututwalako ebyaffe balonzeeyo bulonzi bakomando babe nagase mugenyi oli wakazi bwoli bamuje tugende ne balumbe eggwanga nkola ya America nti komando omwe abalibwamu 10 kati units zino 3 enjaze nkulaze Nabukadnezar Amurabi al-Madina Munawwala ne Tawakkalna Allah nga zirina squadron ey'ennyonyi MI-25 helicopter gunship nga zigenderako kupekeza nkebete weewaawo mu bange nga balina ne units endala eza MI emirundi 3-8 ne MI-17 transport helicopters zino nga nazo zikola ku byakutambuza bikozesebwa mu lutalo Saddam Hussein yeteekera olutalo n'aleeta ne squadron ey'ennyonyi z'ekika kya Bell 412 helicopter bwe nkulaga munnange ezimu ku zino eno gye nkulaga MI-24 nnyonyi nene helicopter gunship kankuwa ebimu ku bitendo byayo otegeere zino yasindikayo 25 25 ku zino zenkunyonnyola batugamba it is an attack helicopter and low capacity troop transport with room for 8 passengers. It is produced by Milwaukee Moscow helicopter plant era ebadde ekola okuva 1972 amagye ga Soviet ge gatandika okulabika nti no gagibeera nayo etambulyamu abajasi 8 mukati Saddam Hussein zino yasindika ennyonyi 25 bw'obate wagakubalanga nze balamu 8 emirundi 25 programu enda agenda okugwa ng'olina answer kati ekyo kibinja ky'abalwanyi mulimu n'ebyokulwanyisa kati n'aleeta n'abalala ezo ziri 25 n'aleeta endala Bell 412 utility helicopter zino nazo yasindika endala 16 zirumba kasikamu etwale lye nga bw'aliyita n'asindika endala MI-17 eno nayo yali ya Soviet Union abarasha be bagikola nayo ne batwala yasindikayo 8 mu kiro kimu 8 ogw'ekiro ng'ennaku z'omwezi 2 ekiro ekyakesanga 2 omwezi ogw'omunaana 1999 weya you Saddam ng'alumba butayagala kusasula bbanja
asasula mu ngeri ennene yeetegesa alumbye amagye ga Iraq gasindika n'ennyonyi za Sukhoi Su-22 eno bagiyita variable sweep wing fighter bomber bwe bakugambanga bomba tobuuza nti ekuba amasasi okola ki jamu ekigambo bombo kyoba okomekaawo omanye owumule otawakale bwe bagambanga bomba togaa nti kati ekuleeta ER gijjeeko koma ku BOMB bomb it does that ekola Kim Jong Un kyagamba okola abamaserengeta ga Korea muyonga bifunfugu ne bongerayo n'endala emu ya Sukhoi Su-25 Grudge supersonic single seat twin engine jet aircraft etulamu omuntu omu ena yingini biri nambirira supersonic speed edduka okusinga ku misinde gye wali olowoozezaako Saddam Hussein mu 1990 ng'agirina nagano okumbuuza ebikwata ewaffe Uruguay tusigale eno mu Iraq era tubeereeyo nasindika endala bagiyita Mirage F1 y'Abafalansa ayina ezaakolebwa Abarussia oba Abasoviet ayina ez'Abafalansa nasindika ne MiG-23 fighter bombers eyo bodda sinagiwulira era obadde ogamba nti yali tagirinaamu eyo n'agisindika naye ewa mu Uruguay mugirina naviirayo kujja Uganda nga saagirekayo waliwo zinalabako ku mitimbagano nga zeebongera mu bwengula ezo si bayita miiga ewammwe Uruguay bwe naddayo naabuuza naye bayinza okumbuuza ebya Uruguay byagaza kigwe beera ku byammwe ebya Uganda munnange Saddam Hussein yali abasajja abeetegekedde Saddam yakola kibayita air supremacy mu byokulwana mu lulimi olwaffe olw'abapiganaaji oli wakola natuwa kulevo gibayita air supremacy is a degree of air superiority where a side holds complete control of air powers over an opposing force twogera luzungu mumanyi nti nasoma kyekikubeeza mu parliament Saddam obwengula bonna yabuwa ng'abuwandye bonna n'atuuka ku leve eyo air supremacy nga teri yadde akanyinkuuli k'akanyonyi kakabeere kannamuggala akasobola okwetawula waggulu nga Saddam bonna nga radio bwebuutikira eno naye yali abuutikidde obwengula bwa Kuwait mu kiro naye ng'ali wuwe Iraq yasindise baada exactly ate ng'atoddeko butoozi so sida katwale katono nnyo sindikako just kasumbusa mugende mukatuleetere wano bonna kaleete senga kaali keeti kikale tufune tukatuuza twandikikoze era kyennyini ekyo air bases bbiri ez'amagye ga Kuwait ne zifukamira Kuwait Air Force enkambi z'amagye ga Kuwait ebbiri ag'omu bbanga ne zifukamira bono munnange bano balina ennyonyi zabikanga Mirage F1 ne Douglas A4KU ez'ekika kya Skyhawk era bali ba Douglas badagire bino bukodaga budazi kigambo kudaga nga waliwo eyadaga emabiga kaabo simugenyi obadde otya omwana ono munnange aba Kuwait ekibuga Kuwait ne kibeera bombed dikikubwa kyonna by the Iraq aircraft enyonyi kuba zaali waggulu nga tezigenze kuliisa bijanjalo mpiso zigenze yes wawunye mwanange ebintu bizibu Saddam Hussein yamala emyezi n'emyezi ng'awooninga ng'atendeka abasirikale be nga bagamba tujja kuba Kuwait did not have its forces on alert and was caught unaware bagikwata offside abasirikale bali mu nkambi z'amagye nga bali mu mama ingia pole babateba tubetegese amiri ng'ali mu lubiri ali mu kulya bicepera ali antende na piraawo amiri we Kuwait now Haji wanji togera bino olwo mukwano gwaffe eyabagambye opika America opika natabula alirudda wa talabula tawerezayo ku byuma biketta America naye ali ku TV kati alaba utala alulabanga abawuliriza radio kati aluwulira buwulizi naye Kuwait yamupise amugamba kidemerako naye ngenda kulaga katumale ekyava mu America okusidiikirira akuwa America yabeerawo mu ngeri yakukako akuwaga okulinnya bwoneguka
yawaga abakuwait ne baneguka. Kuwait bagikuba seeka wange bakuba Kuwait mu kiro kimu zigenda okuwera ssaawa 4 ez'okumakya enkeera nga 2 nga bayoya busera. Sinagomba lutalo naye ogamba nti Kuwait bagikuba mu kiro kimu. Abasajja abamu bagamba okuba nabo mu dakiika 6 ssaawa 6 babere nga bagidde ku mabu y'ensi yonna. Ate nga bakisobola kozi bagamba mu Israeli bamugye ku mabu y'ensi yonna. Aba Iran singa tebabakwata mikono. Ate wangamba nti Abaisirairi bagezi bwe twabogerako anti omugezi tobere waggulu wa musinga. Mu Israeli batugamba be basiga abantu abasinga obugezi. Naye amagezi gai Katonda nga omusabanga nakuwa okumanya n'okutegeera n'okuteeka mu nkola. Okumanya n'okutegeera. Oyinza omumanya n'otategeera oba n'otegeera n'otassa mu nkola. Kati awo wali obuzibu. Sajja yabalabula ngenda bakuba abatetegeka ne batetegeka ne babeerawo nga bakimanyi naye nga tebategedde kyekitegeeza. Nzikiriza nkwongereyo wano eno. Ennyonyi za Kuwait, listen to this, ebitundu 8 ku buli 100 were lost or captured. Either bazikuba aba Iraq ne bazikuba zonna ne zisaanawo nezibulwako akasigalako akasigala baakalaba ebisiriiza ebyo byasigalawo oba ne baziwamba. Olutalo lwali lwa mu bbanga, omu Iraq ng'ali waggulu mu bbanga akuba akasuka ze bayita zi sorties, 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 asinzira waggulu mu bwengula. Tannaba kuleeta bano bakambwe bano ba Hammurabi, ba Nabukadneza, batawakkalna baba nage bali babayita batya Madina al-Munawwara. Tebannaba kujja, ground forces tezinnaba kujja. Tuli mu bbanga ekiro kino tuli mu bbanga ssaawa 4 zigenda okuwera ku makya. N'ayungula abasajja n'akati you go and sweep. Mugende mu Bengange. Mwere. Buli kye musanga. Mwere. Kati mwe mwali ne Babbasiri abagamba ng'olutalo lujjaddi. But Saddam directives zaali calculated. Yagamba temukuba bantu ba bulijjo. Bwe musanga resistance yonna okuva mu magye. N'ekirala zino sorties zayamba okendeeza ku civilian casualty. Annyonyi zaabanga mu bbanga nga bamanyi targets ze bakuba. Twagala kuba lubiri olw'Dasman ne bakubaawo. Twagala kuba nkambi y'amagye ne bakubaawo. Twagala kuba kitebe kya police to cripple ne bakubaawo. Twagala kuba radar system ezituketta ne bakubaawo. Mugende muoche ennyonyi Air Force base weri ne bozoocha. Awo yensonga lwaki Bashiri bali balina okuwagira Iraq. Kati era abantu babujje tebakozebwa nnyo okujjako enkeera ku makya ssaawa nga 2 kutandika ku ssaawa 4. Bino bigenda okuggwa. Abasirikale ba Iraq ne bajja abokutaka ne batandika okutokosa enkebete. Kuwait esanyalaziddwa, tekyasobola kufulumya communication system bagisazesaze. Kati amaserengeta ga Kuwait omu Iraq n'atandika okusindika abasajja be ab'okutaka tebatambuza bigere, bali kuzitanka enkambwe waggulu bamaze bakuba. Yes, waggulu babakubye ku ttaka weebali ne Navy Forces amagye ga Kuwait agalwanira ku mpingo baago ku mazzi nga nago gali incapacitated gakyasobola kuzzaayo. Masekati g'ekibuga Kuwait kati wenjagala okulaga makati. Ekibinja kya 35 Ahmad Brigade ekya Kuwait kyasindika tanka ez'ekika kya BMP infantry fighting vehicles zino nazo no zava mbarasha Soviet zibasindika. Olutalo kaduli wakati mu kibuga fire exactly kumacha sawa teziri mu nyabwe bwe buti mu kibuga wakati Kuwait City omulyo ne gutandika okwaka. Allahu akbar kabir tuve gomba naya ku chiringi tonics waita mukungu okay. Mwebale kubaako, mwebale nnyo, mwebale ddala kubanga kwe muli
Kigozi Ivan, Wilma Wanyana, K Magi. Bana K Magi oli otya munange sister wange Magi wakabi K Magi we bali nnyo. I salute you my beloved sister we bali kuyo mubiri ebyaddalo yo mubiri we bali nnyo munange we bali ddala n'abalala mwe n'abali side eyo. Nsereko Khalid Chakabi, Umar Abdallah Mayiga ogambye oli mu America wale kubaako Baba Umar n'abalala. Lutalo ngabo lutabangawo mu Iraq waliwo ne bamusani Umar bin Muhammad. Okay, we bali kubanga koli we bali nnyo we bali ddala bano bamuyise Mugalus Genesis Steven Antonio Damaro niyo no mulala mwe bali kubanga muri mu kikwasaganya. Okay, sharing abano bategezeeko wakali wano kikulu okutegeera n'okumanya ebyafaayo. Okay, mwe bali kubaako nga kwe muli. Umar bin Muhammad streaming all since the Dubai wale kubaako n'abalala bakablaza majjaga okutaka nago mu bbanga mwenna. Sente za Wahabu we bali kubaako abali Nobo Khalifa Nkata Robert ugambo kya Lubereto Nkata bali kubaako kablaza n'abalala bali kubanga mugoberera. Okay, Safe Lines Photography ugambo kya muganda wange Basirizo what are you. Kasumba Richard Chakabi, Umar bin Muhammad Chakabi, Geoffrey Jamal kwoli nnyo, Aaron Cooks kwoli birungi Presi ogambo otya mwanyina ze Proscovia. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alex Damak da MC Ganda Boy echafe checho Semwanga Anderson Kigozi Ivo mwe bali kubaako mwe bali kubaako. Kato Fahad Kimera mulangira mwe bali kubaako munange n'abalala muli bangi nnyo mwe bali ddala okweranga mutuuliza muli bangi nnyo. Waliwo omukyala bamuyita Nasiwa Rashida mwe bali nnyo okutuuliza ne Nansamba Diana mwenna mwe bali ddala okweranga mutuuliza mukakyamaanyi nnyo okweranga mutuuliriza. Nasiwa Hasfa agambye nti mututta gwe ne Basiri ate ne Hussein Akaddu naye bali nnyo okubeeranga otuuliriza. Flower Sembo wa Flower agambye nti waliwo n'omukyala musomesa ate era musawo ate era asomesa abasawo bamuyita Nakanyike Harriet Ebunga obumwe bali nnyo bali ddala okutuuliriza. Endasani kanjikuddize obadde otunyonnyola ekyali mu kibuga wakati Kuwait City ku lunaku olw'enkya olwaddirira ndikito kweko we bali guteekayo we bali Kuwait City ekibuga ekikulu mu ggwanga lya Kuwait. Saddam Hussein amagye gasize gakuba waggulu gye gasinzira gakuba wansi ebifo ebikulu gabikubye. Ennyonyi tezikyasobola kukasuka yadde ejjinja si kikompola. Balwanako kuwadawadako ng'oli gwe bagamba bajjajjaffe asaba oluwanga obulamu tigwe oluwanga omanyi lwafa ate kati osaba otya ekyafa obulamu kuwadawadako sigala lwandisigadde lulamu. Munnange waliwo olutalo olwali ku lutindo lwe Jahra Al-Jahra eno bridge mu bugwanjuba bw'ekibuga Kuwait mu kibuga wakati mu bugwanjuba bwakyo. Yes, mu bugwanjuba bwakyo emundu netokotera awo mumasayo kumulira aba Kuwait. Exactly. Ekibinja eky'ekumi brigade egenda okulaba abasajja bongedde okutokosa enkebete ne badduka mangu nnyo mu maserengeta ga Kuwait City ne bataasa abasirikale abaaliyo ne babaddusa kati nga mission yakubataasa butaasa kubajjawo kubakweka mu kifo ky'otaasa abantu babuli baga akasoko tutaasa bakomanda bana abantu n'abalaba oluvannyuma tunaabiraba ebyenkya byankya kuba omuziki wamma bano nga mundu yetokota kube mundu wamma ne babaddusa batwala mu ggwanga lya Saudi Arabia kubakweka. Waliwo abamu ku basirikale abalwanira ku mazzi majago ag'empingu
baba badduka batwala abasirikale babayise ku mazzi Kuwait balinako ekitundu ekyokumazzi bayitawo bagende ku mwalo gwe Andaman bamale bayingire mu ggwanga erya Saudi Arabia basajja ba Saddam Hussein ne babalaba balengera waliwo abasirikale baddukira ku mazzi ku lyato bamissiles bbiri ne bonna basirikirawo olwo Haji bino byonna weebiri Irani yalaba luli yalabanga Kuwait awagira Iraq olwaleero Iraq alumbye Kuwait ekirala abakuwait baddukira Saudi Arabia. Yes. Amawanga gano amalala gali kuki tegalaba Saddam kyakola oba olwokuba kyali kyakagwawo kiguddewo kiro kimu lunaku lumu. Exactly. Kyabagwako ng'ekyekango. Amanyi bagiyita surgical strike. Nalabako ku bikonde. Ndi muntu bombuuza nti omupiira n'ebikonde ne wrestling onyumirwako kinja kugamba omupiira lindako guleeta nze nyumirwa kikonde na wrestling. Omusajja Muhammad Ali, the world's greatest. Yakubako banne mu seconds 3 ez'omuzannyo mubadde mukyawaga bengumi musoso andagu n'agwa ku ttaka ne babala knockout awo ennyini n'otadda kati ne bw'obanga olina amaanyi naye omusajja akubaza nakukuba ewabi ebeera surgical strike kati Iraq kye yakola Kuwait yabakubanga mu bifo baali batasuubira kuba nga tasobola kudda ngulu kati nabano kyekiro kyennyininyini kye baakola era nga tebasobola na kagabera amawanga gaabwe goga nti bagandi bayiriddewo omubiri nga kizibu ddala kumbe tekisobokera ddala kubaako engeri gye bayinza kubataasa munnange mu kaseera ke kamu omusajja omu Iraq akyagenda maaso n'okutokosa enkebete naye emundu ng'ekyagenda mu maaso okutokota n'abasajja bano abakuwait nabo beegaganula ne babaako kye bakola era waliwo abasirikale ba Iraq abasajja ba Saddam Hussein Elite Division okuva mu kibinja ekyokuna kye nagamba ekya Nebukadnezar baagwa mu nkambi z'omulabe owa Kuwait n'abakuba n'aboogoloza 121 baasigala awe Kuwait. Saddam Hussein n'awulira nti basajja bo abasuba mu 10 baba batidde Kuwait ku lunaku emisana ssaawa nga 6 Saddam Hussein agamba bakoze ki nti babasse ebyaddala nti babasse awo n'akyusa banzitidde abantu abasajja bange babasse naga kakati order ne zikyuka byembadde mulowooza no tugenda kukomyawo kitundu kyaffe kino akatambi kakyusa enzingulula awo sooka otekemu mudigido guli omukamba omuntu wagulira amanya ebintu we are not eating beans with the needles tetukyaliisa bijanjalo piso anyize Saddam Hussein anyize alagidde nti kyonna kyemulabanga kirina obulamu mwokye bwokya mukiteeke mukikumeko omuliro kibengeye kigwewo munzitidde abantu abasaba mu 10 abasirikale bange benneesiga okuva mu Nebukadnezar division eyokuna la la kitegeeza nga nayanga munnange emundu etokota Saddam Hussein basajja be munaye bamaze okubatta abasajja be Kuwait basobodde okufuna engeri gye batolokamu kati Saddam Hussein n'alagira olutalo njagala lugende ku lubiri olw'Dasman munoonye Amir oyo tonsaba bulango tufunye komanda yes n'alagira n'agamba kati abayo saawa zigenda okwera 8 ng'ennaku z'omwezi 2 Saddam Hussein akyusizza ekiragiro mugende mwenna yonna gye muli mugende ku lubiri olw'Dasman Palace gitwale nga State House Nebukadnezar ajja ewali Amir we Kuwait Amiru ekikwekweto tokoowenja tunoonya Amiru ne kitandikirawo ennyonyi ne zigenda helicopter airborne troops begamba airborne tolowooza nti babazaalira mu bbanga babuuka bubuusibwe bati basaasaananga obulwadde bwe bagamba buli airborne butambulira mu mpewo bano nabo munnange babuukanga kuva waggulu mu bbanga ne bakka ku lubiri infiltrators abamu ku bo bayambala ngoye eza bulijjo nga bambadde ngoye za bulijjo laba Basiiri kumbe bakomanda bava Iraq amagye ga Iraq munnange tugenda okulaba Hammurabi division gye nagambye eri yasookedde ddala Saddam Hussein gye yagamba mwe muyina okukola omulimu guno okuva mu Republican Guard
ne bayita ku lutindo Al-Jahra ne bakozesa highway 8 ne balumba ekibuga Kuwait tebayingidde waawo okulwanagana kwali kwa maanyi nnyo saawa zigenda okuwera 8 ne dakika 20 amajege gwanga eri Iraq bamala dakika 2 nga bakuba olubiri olwe Dasman Paris dakika 2 zokka bali balumaliriza nga basirise n'okusirika olwamiru ng'ali luddawa Amiru yadduse dda bamwambaza ejjubba ne bamutwala nga seeka addukidde Saudi Arabia naye munnange ebintu byatambula bwe bitonga boyinza okulooza nti byali bya just Amiri yadduka abasajja ne bamutaasa Amiru ye mukulembeze wa Kuwait mutwale nga president mufunze Saddam teyamufuna naye yadduka amangu n'abamu ku badvisor be ne bagenda Saudi Arabia bagendera mu nnyonyi emu ennyonyi eyali eyokubiri yali emugoberera basajja ba Saddam Hussein ne bagikuba n'egwanga bamanyi bakubye iye ono Mungu n'amusaasira n'adduka naye wulira kino muganda bamuyitanga Fahad Al-Ahmad ajja ayiwawo mu byategedde nti mukulu we president Addus Amiru tumuyitenga president Saddam Hussein we ye Kuwait Addus agenze Saudi Arabia nanga kategwanga tetusobola direka bana abajega ba Saddam Hussein kujja balitwale nze kanyimirirewo najja Fahad Al-Ahmad Basran kiyinza okuba ekisirani sivumye njagadde kufaanaganya Basran ngaze kununula kisirani kyajja Fahad Al-Ahmad Al-Basran ngeri yogeramu olinga asaasira batukuyite ku Basran wakusirana ayingirawo mulangira tatokosanga ko yadde enkebete mu ntale zifaanaganako nga zino naye nga alina training tayagala kumumanyira gwanga mulitwala bwe muti weya you nanyumiza tutya abazzukulu Saddam we bajja ne batukuba we tutyo exactly nange neŋŋaana okuyiwawo omubiri alumba ayita mu buvanjuba bw'olubiri luno olw'e Dasman ayina convoy ezaali zitambuli ezakuumanga Amir president waabwe omukulembeze wa Kuwait abakuma abakulembeze bano bebamu bakuma lulyo olulangira exactly bakuma lulyo olulangira bali highly trained highly skilled and super sophisticated weapons balina tetakubangako ku mundu naye yatendekebwa naye azze kati naye ayiweewo omubiri bajja balina emmotoka 62 kati sinnakutuusa ku ye engeri gye yakikolamu mu maaso awo omuyiraaka n'azirengera waggulu mu bwengula nagamba Saddam Hussein yalagira kimululi kyemulaba mwoke bwokya 62 awo emmotoka 16 zezaawona era zezasigala koona ezisigadde bala bazookyanga bazikuba okuva waggulu mu bbanga ono n'asimatuka okuttibwawo asembera atuuka ku wankaaki w'olubiri ekiri munda basajja ba Saddam Hussein basazeeko buli wamu ebisenge byonna banoonya buli kamu teekanga munga alaba emmotoka bazikubye zino zonna asigala alumba yagamba kati ngenze kuwolera ggwanga yayongera kunyiiga mukubye emmotoka munigembye nze mu lubiri muganda wange muwaŋŋangusizza agenda atuuka ku wankaaki olubiri agenda okusanga kyalaba takirabangako abuuza banne nti abaayo kiki kye tuliko wano tya mukama wange twazze basajja batusazeeko wano agamba mwenna munegateko yalla ayita basajja be mujje mufo kyokubagamba tudde mabega bamwegateko baleeta ekimu ku bimotoka byali bikulembedde bitanka super fighter tank enene nga nagivuga talabika ne bogikuba yali Amadi nga tesobola kukuba kintu kyonna yali emukulembedde ate yali mu bumotoka buno obwali obubikkule bujipu mwana wa Saddam Hussein yali waggulu ku kizimbe ku lubiri lwe bamaze okuba bagenda okulengera waliwo abajja beekolya nga tamanyi naani gwakuba bamugaye buli kyola bakuba bukubi beereza ekikompola likikuba emmotoka y'omulangira Fahad Al-Ahmad Al-Basrani tombuuza nti bamujjanjabirawa balonda bufiififi sagana olutalo olwoggo nze simanyina gye wali awo bamuttirawo mu nfo mu kashi bamukuŋŋaanyanga bwe bakuŋŋaanya ebifu byabasudde ne batwala naye ate babikuŋŋaanyizaawo olowooza abasajja bayongera ku advancing abasajja basadamu basajja ne zibiyitako buli kimu oyo yasasula omuwendo omunene kati Iraq nebeera nga ekibuga Kuwait neggwanga lya Kuwait eyitadde mu nkwawa bweti ogamba kale ne batawamba oli Amiru yadduka ne kasita baafunayo omulangira mu ngeri yatezifudde ddala na lusogo baafunayo olwo
abantu abasoba mu 40,000 ne badduka mu Kuwait kakokola wagira olutalo Erebo don't leave me behind Niluzungu sema tukiita Erebo don't leave me behind kakokola tondeka nnyo we are not eating beans with the needles petulya bijanjalo na mpiso lutalo nga lutabuse abantu 40,000 Kuwait gwanga lirimu abantu akadde nga kamu n'ekintu kati ne ebiseera biri baga nti 40,000 gidduse kakana yasigala nkalo kati mbuuza nti baddukira wa bangambe balina banywanye Saudi baddukira Iraq bagenda Iraq kuba baddawo abo baddaka abalalala abasigalawo beegatta ku mugendo ogwalwanyisa Saddam waliwo abaana bamwegwa ggwanga bagamba Saddam atumanyira bagamba nedda ssebo era bano be baatandika okuba ebipande ebivumirira olutalo yabiteeka ku mitimbagano Free Kuwait mitimbagano ate internet zaaliwo zino ezammwe bakubanga bitimba ku street ne bafuna colors markers ne bawandika mu Luarabu Free Kuwait stop the atrocities now n'ebirala kati amaje ga Kuwait gakubiddwa poliisi yekyali mungolungubanguba ngamaje gawanise yarabbi poliisi yote yali teyetabye mu lutalo nekati ekirenya amaje leta poliisi tusobola bagamba wayi tuveeyo ate tunakola poliisi nevavaayo ngaye kuŋŋaanya nebaako bekwataawo abairaka badansi baayo ate ngekwata baaki mumwamuwagira mumwawagira Saddam ekyo kye bayita waaka tobokedde fama radio emboti zonna wosiza okulanga otuuliza munywanyi webali nnyo webalire ddala nekkiriza jobaka buno katono nnyo haji nange male n'okwesimula akatuuyo kulaba otuyanyi naganya okuyimirira gwe n'owaliza empaka enagirevu bwe zirinya ate mwanange wekanga okozi kyotandikoze kakati no munywanyi wange ampuliriza bagamba nti oli eyo otudde butuuzi omulimu gwabula oba wagulina naye ekirwadde ekya COVID-19 kigenda nakyo bagamba nti nedda teweraliikirira waliwo ekitongole ekyegulidde erinnya era ng'erinnya lyo tulyetaagira ddala bakita Cairo Investment Limited mu bwangu ddala nno beetaaga abakozi mu bifo bino wammanga beetaaga bakashiya ba receptionist store managers data entrance supervisors shopkeepers cleaners ne ba packers abasoma n'abataasoma omusala mulungi nnyo ddala ate nga ne allowance bazigaba zikuweebwa kasobeera ng'oli mukozi mulungi ate omwesigwa ng'olina amazima manya bino nno abakozi abanaasooka okwewandiisa mujja kuweebwa aw'okusula amazzi amasannyalaze n'ebyokulya byonna bya bwereere kakati okumanya ebisingawo bakuzira 75M kaga 7 89 25 kanjiddemu gwayagala emirimu kuba bagenda sooka nakutendeka ate bagukuumira omulimu omuwala n'omulenzi 075M nkaga 7 89 25 kasebye eno eri 078 mukaaga 54 77 71 078 mukaaga 54 77 71 genda wefunira omulimu haji wangi tusigaze eddakiika ekinene nnyo 10 tuleke godigodi ajje n'ekintu godigodi alumemba asiye n'okusiiya yes tuddeyo Kuwait batandi poliisi etandise okukwata bannansi baayo negaganula ne babaako bebakwatakwataawo babalabanga wano nga muwagira mulabe ebibuddemu abantu kati poliisi yeyo teringa ey'Uruguay nti wakiri erengera abantu nga bagamba gundi kola kino okwagala okukola okutangira abantu okuza emisango yawa ey'Uruguay ndi Uganda mbuuza bya Uganda eby'Uruguay sibitegeera kale tudde Kuwait Basiri what are you abantu munnange baafa bangi Saddam Hussein omwezi ogw'omunaana yawamba eggwanga erya Kuwait nga liri munkwawazi and haji luno lwe lutalo Saddam lwaleeteramu enjuki n'aziteera abantu oba luno lwali lulala kitundutundu ku kyo kyali walala ekyo era tulifuna akadde ne tulaba ekyaliyo actually ekyo kyali mu ggwanga lye
erya Iraq batera enjuki basajja ba chemical ali sigamba lomboye angamba chemical ali yaliyo nga muzibu chemical ngeri onchaza ddi wano omulundi omulala kusande inshallah ngenda fem yosajja bamanyabo sijja bakoze ebintu wano mwete mwina bye mulabye banange nkyusiza ku mudigido nsoke ndete wano ekirala ekimuka ebyo byaliwo munnange big up mwebale kubanga kwe muli bakabulaza mwena abali ba cyber warriors ba KBM cyber warriors abalwanira ku mapesa mwebale kubanga je muliyo naje musindo kubanga muli KBM live brigade mwebale kubanga muwuliriza bapigana aje amajago okutaka bakomanda bagayi ne banagayi bakabulaza ne bachudule niyo nayo naje muli kati wano wetuli wetugenda olotutuka ku nkomerero ya wetuli awo obo budde mwatongedde leero tebasobola twongera ate godi talume embasi ye bugodi yakola buli mande paka lwakutano lwaki leero taluleka lwaki talwalako basando jano nokola lwaki talwalako godi lwaki tabera mu karantini ezise muna abadde mulwadde ate samanya kati sebo yagala alwale byotegeera nkole watali munnange government ya Kuwait yadduka mu ggwanga lyayo ne badduka ne bagenda emitalo w'amayanja ne olutalo bayekera abasigala mu Kuwait. Yes, kati nga government eri bweru ensinzi bwe bintu bikyuka. Saddam Hussein awambi kwanje nze nyizo tegeera ne waliwo Basiri atajja kutegeera. Yes, government edduse eya Kuwait. Yes, kati atabayekera bibaliwo bana abayiraka abalumbye kati tandise kubagira bannansi bayo abayekera Iraq bana abatandise otwala ebipande nga mutimba kusomya zabwe za street. Exactly. Kuba Saddam bwe yawamba Kuwait yagitwala nti nsiye. Kati abantu ba bulijjo bawayise ba mwoyo gwa gwanga abamu kubbo bawalira ne bagamba nedda Kuwait yaffe Saddam alina yenonyeza bibye ne batandika ebibiina by'abalwanyi ne batandika okuyekera government ya Saddam nga Saddam mu bufunze Saddam yali atadde base mu ndamu gwange lya Kuwait. Exactly. nga litwalira ddala nge abaitwa eririye. Exactly. Kati government ya Kuwait edduse eri mu buwaŋŋanguse kati mu ngeri eyekiyekera yesinzire ebweru w'eggwanga basinzidde Saudi Arabia basinzidde Bahrain n'amawanga amalala baweereza abaana basimagolinga satellite phone baweereza ebyokulwanyisa government yeweereza abayekera abali mu ggwanga lyayo abalwanyisa Saddam ali Saudi wadduka oli mutiitiizi kati ate ofuna otya obusobozi obuwagira nze awo America atandise okukikwatamu ayingira nsanga bisibe tugenda okutuuka mu mwezi ogw'omwenda embeera ng'eyongedde okutabuka. Saddam Hussein omwezi ogwa 1990 olutalo lukyakoya ne batandika cracking down ku bibinja by'abalwanyi bonna bannansi ba Kuwait abaalimu abaali ba resistinga. Saddam yafuga Kuwait ataddeyo enkambi y'amagye nkola ya Israeli mu Palestine bakulembeze ba Kuwait bali mutala w'amayanja mwezi ogwa 10 Iraq yatta abanene abaali bakulembedde resistance abaali bakulembedde okuguguba abali babakanya obukulembeze bwa Saddam mu ggwanga eryo bawalira bangi battibwa tubatwala ku ttale mugaano mu mwezi ogwo January 9 ne February 9 amagye ga Iraq ne gakwata bulambalamba tujje mujjamu n'omudigidaawo ne gakwata abakulembeze abakulembeze b'ebibiina by'abayekera abazoganya Saddam mu Kuwait. Of course government ya Kuwait yadduka dda ewagira abayekera abali mu ggwanga lyayo abagiyambako ne bakwata ne babatwala mu kibuga wakati Kuwait City ku City Square yeyo 13 abayekera 13 haji babajjamu amasaati ne babakuba amasasi ulujudde era bayita abantu waliwo omukolo omunene ogugenda maaso mujje mubeewo kuba TV tezaali nyingi ne Facebook tebyaliwo nti munaabira balayivu kyovala bamulina okubeerawo mugende nga mwe TV munanyumiza abazzukulu. Waliwo n'Abapalestine 50 abaali mu Kuwait nga nabo bawagira bayekera 50 bogatako 3 kekakaaga 3 bonna ne babadde ku lunaku lumu mu January haji muba mukyali mwaka obuntu ekikolwa ekyo kyemukola okutta abantu akakaaga mu 3 ku lunaku lumu. Nze ndi w'amawulire siffe tobuuza nze mbooza mu aba Iraq siri mu Iraq kale ewa mu Uruguay bwe kiba kituuseeyo munnange era tekisobola kutuuka Uruguay ekyo
muli batiyitiriza abayuruguayi tekisoboka kikafuwe kigwe galamba waliwo n'abalala 2,000 bannansi ba Kuwait bakwatibwa ne babasibira mu Iraq ne babacunya ebitalabwangako. Tugenda okutuuka mu February wa 1991 abamu ku bana abasibe abaali basibiddwe Kuwait ne batoloka brother abaali basibiddwe Iraq ne batoloka ne baddayo Kuwait ne batandika okutokosa enkebete. America eyingirawo etandika okuwagira abayeekera beerwaneko bakobe Saddam Hussein bingi kikola obudde mumpa butono tena olutalo terwamala ssaawa 2 nga ze mumpadde naye ate nawe walinga era nga bwe batuwa ffenna kati tutwale nti embeera esigala nga bwe tewali kyenje wano tewali kyakyuka munnange America ereeta amaanyi United Nations eyisa resolution mu 1991 bagende balumbe Kuwait bajinunule balumbe Saddam Hussein bulijjo bali ku TV babiraba nogoberera byonna we are monitoring the situation. We are to ensure that human rights are protected to okulaba nga tufa but now we are coming katuze ne bajja ne baleta ebyokulwanyisa Saddam Hussein be yawulira nti no katinamno olutalo lulala haji omanyi okwana omuntu wakwana omukazi ngomadde omaze ebbanga ddene ng'omulaba n'omugambako n'agamba bulijjo olinda ki okuŋŋambako bulijjo nninda akaseera akatuufu kati katuuse leero nzize kati America bwe yakola kaakati kuba naluno olutalo lulala kusambira tunaaba tuli ku bino wansuubiza okumbulyako omusajja gwe bayita Chemical Ali gwenja okundaba ndowooza kandabe naye kati wanda olutalo luno America engeri gye yalumbamu Abakuwait ate obudde kati munnange in brief America erumbye Saddam Hussein mu Kuwait. Saddam yategera nti bantajja balwana ne beekuba Saddam Hussein n'aweereza kati Saddam takyakuba mu Kuwait akuba mu America. Saddam Hussein agenda okulaba ebintu bitabuse kye yakola n'alagira mwoche n'alagira amajege America ekigirese wano eyagala kufuna amafuta ga Kuwait. Saddam bwagamba era nga kyekigendererwa Kuwait bwe bana amalo ginunula America ngegamba twakuyamba musajja yabadde akutta tuwe ku mafuta teeka wano tuwakaffe munnange sajja atugambye obudde bugenze kati ne mufuga bubi wano kati sibabulidde engeri gye bayokyamu mafuta kakati tugenda okukola sande jja tubeere ffenna wano bayi abaliwo n'abaliddawo mu nzijukira baseere leero nfugiddwa obubi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala omanyi obunkeke bw'otuleseemu oyagala kutukola kituleka